Beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Ebigambo bya Frank Gashumba n'ebya munywanyiwe amanyiddwa nga Dr. Lawrence Mugange sawa yonna byandibanga bigenda bazalira akabasa byandibanga bigenda bazalira ebitukula byenkuletedde mu video eno atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeerenga tutambula ffena jjukira bano bombi Bannarwanda oba bannansi b'eggwanga lya Rwanda katugambe newankubadde nga bagezaako okufutyanka bagezaako okwogera ebigambo ebinyiiza bannayuganda okutwalira wamu nga buzze ng'obiwulirira nga bwe nga tubikuwa ngenda kuzzaako keemabega otegere bano ababiri kubanga jjukira bombi baali bakwatiddwako oyo gwolaba yali Dr. Lawrence Muganga oyo nno Vice Chancellor owa Victoria University wano mu kibuga Kampala. Dr. Lawrence Muganga yakwatibwa ng'avunaanibwa ogw'okubeera nti yali mu ggwanga lya Uganda oba yali akoze oversity yali mu Uganda ebbanga nga talina bimwogerako ngenda kukubuulira ebizibu bino bwe bigambibwa okuba nti we biva kakati ate okuzzaako keemabega mu mawulire ge tuzze nga tukuwa ne Frank Gashumba yennyini yakwatibwako era nga naye yakwatibwa olw'okubeera nti yali afeekinga empapula eza Internal Affairs Ministry. Jjukira bwe babadde balonda Dr. Lawrence Muganga babadde bamulonze nga Minister of Internal Affairs era nakuwadde akatambi nga Gashumba yeewaanye nnyo n'alaga nti ye musanyufu olw'okubeera nti bwe balonze kwegamba nti Ministry ebadde ebatawaanya nti bataddemu owaabwe bo baani Abanyarwanda abali mu ggwanga lya Uganda. Wabula Frank Gashumba ebigambo byazze ng'ayogera nkugambye birabika ng'essaawa yonna bigenda kubanga bireeta akabasa bigenda kubazaalira ebizibu kubanga bannayuganda bangi nnyo batandise n'okutakula n'okugenda maaso n'okubanga bategeera amateeka. Ngenda kukunnyonnyola mu vidiyo eno munnansi w'eggwanga lya Uganda yaani ngenda kukunnyonnyola citizenship by registration. Nkunnyonnyole citizenship by neutralization, citizenship oba kibayita dual citizenship, renunciation ne reacquisition for a former Ugandan. Jjukira bano naddala Dr. Lawrence Muganga obuzibu bwe bwavudde bamusabye abeere nga renouncing oba nga asazaamu obutuuze bw'eggwanga lya Canada n'obw'eggwanga lya Rwanda kubanga kyabadde kimaze okuzuulibwa nti ono alina obutuuze bwa mirundi 3 alina n'obw'eggwanga erya Uganda ng'ate etteeka likirambika bulungi nnyo toteekeddwa kubeera minisita ng'olina obutuuze obusukka mu bumu kubanga osobola okutunda ebyama by'eggwanga osobola okudduka osobola okukola ekikolobero kyonna kubanga oba olina obutuuze obw'amawanga ag'enjawulo. Kakati wuliriza oluvannyuma lw'akakiiko Parliament's Appointments Committee okubeera nga kaagaanye oba kawandudde omukulu amanyiddwa nga Dr. Lawrence Muganga njagala okutegeeza nti abantu abasinze okunyiiga era abantu abasinze okuyisibwa obubi yabadde mukulu ono amanyiddwa nga Frank Gashumba. Kakati Frank Gashumba ono obusungu abujja wajjukira nkugambye yakwatibwako baamukwata afeekinga zi stamp era baamusanga alina zi stamp baamusanga alina kumpi buli kimu ye ne banne be baali nabo ebyali ebiraga nti bano bakungu ba Internal Affairs nga kitegeeza balabika baalinga bawa abantu ebiwandiiko ebiboogerako ng'abatuuze b'eggwanga lya Uganda ekintu ekitaali kituufu. Frank Gashumba amaze ebbanga ng'awulirwa ng'ayogera ebigambo ekyamazima ebitajjansa yatuuka n'okugamba bwe mutaasolovinga ensonga zaffe nga Abanyarwanda mu Uganda musuubire akabinja ka M23 mu ggwanga lya Uganda. Ebigambo bino wenjogerera kansooke mbikuwe. Beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Frank Gashumba ebigambo bye yayogera oyinza okulaba ng'eyabyogera ng'ayogeza malala oba ng'ayogeza mbeera ki wenjogerera. Frank Gashumba embeera emutabuseeko ebigambo bitandise okubanga bisukka we yali abirowooleza. Abasinga obungi akatambi kano mwalabako eyo paati yokka ngenda kukuwa ebigambo byonna byajja bitya. Gashumba ebigambo bye yayogera wenjogerera bye biri ku mikutu egy'enjawulo mu ggwanga lya Congo kubanga jjukira mu Congo yewali akabinja ka M23 era gye kasinga okutabangulira emirembe gye kasinga okutawanyiza bannansi. Akabinja ako kavujjirirwa Paul Kagame Rutagambwa okusinza ku reports abazze bagoberera mu bimanyi nga n'olunaku lwajjo twakuwadde report eyafulumye eya kitongole kimanyiddwa nga Human Rights Watch nga kiraga Paul Kagame Rutagambwa n'amagye ga RDF wamu n'akabinja ka M23 bali mu genda maaso n'okukola ebikolobero omuli okutulugunya okutta okuwamba abantu mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo mu North Kivu ne South Kivu. Kakati Frank Gashumba akabinja ako kayogerako
aba agenda maaso n'okukonfaminga nti report eyafuluma ey'ekitongole ky'amawanga amagatte ba experts okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations baafulumya report mu 2024 era gye buvuddeko nagikusomera nga balaga nti ne Uganda wansi wa General Kaguta Museveni naye erina kyemanyi era naye eyambako ku kabinja ka M23 kakati nga kiraga nti Kagame ne Museveni bayambako akabinja ka M23 akali mu Congo akali mu kutulugunya abantu mu Congo. Kati Gashumba bwakugamba nti bwe mugaana okukola ku nsonga eno musubire M23 mu Uganda ebanga confirmation nti General Kaguta Museveni n'abantu be wamu ne Paul Kagame Rutagambwa Pirato n'abantu be bayina kye bamanyi era babanga abakonfaminga nti kituufu ffe tuvujjirira akabinja kano aka M23. Frank Gashumba teyakoma ku ebyo era mu biseera bino ng'agoba ku nsonga zaabwe ezo we yayogerera n'ekigambo okumanya bano abantu bandibanga bayina mission wabula nga Frank Gashumba yandigirinyamu n'alesa bannayuganda ate okulabuka. Frank Gashumba okimanyi yatuukako okukola statement nti wano mu ggwanga erya Uganda ffenna tuli basenze nti era Abaganda mbuto naffe tetuli baawano nti Abaganda baava mu ggwanga lya Cameroon byali bigambo bya Frank Gashumba. Wulira. Baganda came from Cameroon, if you don't know. Yes, from Cameroon. Ekyo muyinza okida butinga. These are facts. Awo manyimba kuttemu kati. These are facts. We are all immigrants to this country. Akati bebimu ku bigambo Frank Gashumba bino nno yabyogera ku lunaku lwe lumu era ngenda kuwa akatambi konna mu bujjuvu bwako gwanaasobola okumalako vidiyo eno naye ate nkutwaleko ne ku bigambo bya omukulu amanyiddwa nga Dr. Lawrence Muganga. Ono yavuddeko ebizibu ebyatandise okuba nga bitambuza ne bikomyawo n'obutambi obwedda. Sitejusa ndi musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda ng'Omunyankole bwali Omunyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda. So alimba agamba ye musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda ng'Omunyankole bwali Omunyankole naye wano waliwo ebitakwatagana era waliwo ebitamakinga era ebitalinga bwagamba. Naye teweerabira nti omukulu ono Dr. Lawrence Muganga okumusunsula akakiiko kali okumusuula tekaamusuula kubeera nti Munyarwanda nakugambye bano bandibanga bayina ekigendererwa ekyetaaga okwetegereza. Teri kakiiko nsonga gye kaawandala ensonga gye kaawa eryemu ayina multiple citizenship ayina obutuuze bw'eggwanga lya Rwanda ye muntu y'omu ayina obutuuze bw'eggwanga lya Canada ate era ye muntu y'omu ayina obutuuze bw'eggwanga erya Uganda. Kyokka nga constitution y'eggwanga erya Uganda egamba omuntu taabeerenga mu bifo bino wammanga ng'ayina dual citizenship. Tosobola kubeera mukulembeze wa ggwanga, tosobola kubeera mumyuka we, tosobola kubeera prime minister, tosobola kubeera cabinet minister yadde state minister wabula ebifo ebirala basobola okuwaayo. Kati ono baali bamulonze okubeera state minister owa internal affairs. Frank Gashumba n'asagambiza n'ategeeza nti ffe kasita ministry badde tutawaanya bataddeyo waffe nga kiraga kyoba oli awo wandibaawo ekigendererwa ekyokulaba nga bano bateekebwa mu constitution nga Gashumba bwe yali ayagala era ekyamuviirako ebigambo ebyokugenda mu maaso n'okuba nga ategeeza nti we mutaatukoleko ensonga yaffe bwe etaagenda emaaso nakubanga ekolebwako temugenda kubeera na mirembe wano mu Uganda musuubire okulaba akabinja aka M23 mu ggwanga erya Uganda. Bye bigambo by'owuliddeko wali briefly wabula nga ngenda bikwongera byonna mbulambalamba obitegeere bulungi nnyo nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tukutambuza wabula wulira nkugambye bano ababiri Dr. Lawrence Muganga ne Frank Gashumba bakwatibwako. Gashumba yakwatibwa nga bamuvunaana okubeera n'ebiwandiiko ebijingirire n'okujingirira abantu abalala ebiwandiiko. Ye Dr. Lawrence Muganga yakwatibwa olw'okubeera mu ggwanga erya Uganda n'akola overstay. Yabeera mu ggwanga erya Uganda ng'empapula z'alina tezimukkiriza naye ate yali asobola okugoba ku mpapula era nga bwe kigambibwa oba bwe kirowoozebwa nti engeri gy'abeerawo kitegeeza labika already yazigobako dda. Kakati njagala nkutwale tubeere nga ate tujjawo ensonga eno. Ebigambo bya Jakana Nadduli bye yayogera nga tannafa n'ebigambo Frank Gashumba bye yayogera ku Katikkiro wa Buganda byonna ngenda kubikuwa mu vidiyo eno ogenda kutya nti bano abantu bandibanga balina ekigendererwa kyabwe then nzije nkuwe Ministry of Internal Affairs kyo kiki kyeyogera ku nsonga zino. Oluvannyuma lw'akalango kano bino byonna tugenda maaso n'okuba nga tubitegeera. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako
Sirani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko gwakyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV naddala gwamaze okubanga osubscribinga ate era n'okusingira ddala gwazze mu comment section n'osobola okubanga oteekayo obubaka bwo kubanga obubaka obwo kwe tutandikira ne tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako ebintu byonna nga bwe biba bitambudde n'ogenda maaso n'okubanga obitegeera. Frank Gashumba ne Dr. Lawrence Muganga be bakutte omubabiro abagenda maaso n'okubanga babaako emboozi ze baleeta mu ggwanga erya Uganda wabula ng'emboozi ezo zirina debate ezigenda maaso n'okusipaakinga bannayuganda ne beebuuza nti bano ababiri babala ki kubanga wano mu ggwanga erya Uganda omunyarwanda akkirizibwa bulungi nnyo okubanga abeerawo singa aba talina mbeera yonna gy'ataddewo. Uganda ggwanga eryetongodde nga ne Rwanda bw'eri eggwanga eryetongodde kati wano wenjagala tutandikire. Nga bw'olaba maapu eyo Uganda ne Rwanda nsi ezeetongodde, Rwanda nsi eyeetongodde, Uganda nsi eyeetongodde. Kati wano njagala tutandikire ku bigambo bya Dr. Lawrence Muganga eyagambye nti ye munnayuganda ng'omunyankole era munnayuganda nga omuganda bw'ali. Dr. Lawrence Muganga yavuddeyo ng'ayogera ebigambo bino ng'alinga ategeeza nti omunyankole nga tribe ye eva mu ggwanga lya Uganda tino omunyarwanda ng'ate ayina ensi eyeetongodde emanyiddwa nga Rwanda ayagala kubateeka mu kifaananyi kye kimu. njagala nkwala omukisa guno kyejjusa ndi musajja munyarwanda ng'omuganda bwali omuganda ng'omunyankole bwali omunyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda, so nange ndi one of those tribes. So as simple as that. So you're not the national Munyarwanda era si kyejjusa ndi musajja munyarwanda ng'omuganda bwali omuganda ng'omunyankole bwali omunyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda, so nange ndi one of those tribes. So you're not a national, No, I'm not a Rwandese. Now, what when you are a Rwandese and a Munyarwanda? Munyarwanda. They ask as many questions as possible, and every topic is open to be discussed. So. Kakati Dr. Lawrence Muganga baali bamuganyirwa kubeera na dual citizenship ye n'aleeta ekiboozi kino ekyokubeera nti munyarwanda era nti naye ayina right okubeera wano mu bifo ebimu mu ggwanga erya Uganda wabula kakati yo si ensonga. Omunyarwanda nga ensi yeetongodde gyeri tesobola kubeera tribe newankubadde nga kisobola okunyigibwa mu ssemateeka wano mu nfune bulungi kubanga constitution ya Uganda kalina we kali naye newankubadde kasobola okunyigibwamu tosobola kubeera nga tosobola kuŋŋamba nti munansi w'eggwanga lya Tanzania nti kati tribe nayo keefuke tribe mu ggwanga erya Uganda tekisoboka kubanga eri nsi eyeetongodde. Omunyankole si ggwanga lyetongodde, omuganda si ggwanga lyetongodde newankubadde bwekyali constitution n'ekikyusa, omunyolobo muki si ggwanga lyetongodde. Ezo tribes eziri mu ggwanga erya Uganda. Rwanda ggwanga eryetongodde eriri separate era eggwanga lya Rwanda woli comparinga ku ggwanga erya Uganda gano mawanga abiri. Uganda ina boundaries zaayo era ng'erina square kilometers 24,138. Rwanda nayo ggwanga eryetongodde lirina square kilometers 26,338 era nga Uganda nnene weetaaga Rwanda nga 9 okuweza eggwanga erya Uganda erimu bweriti. Tribes eziri mu mawanga gano Uganda erina tribes officially recognized tribes ziri 56 naye bwenkebera ku tribes eza 56 nyinza obutasobola kuziddamu temuliimu Banyarwanda. Tulina Abaganda, Abanyankole, Basoga, Bakiga, Bagisu, Batoolo, Banyolo, Bityozo bitya bonna abalanga Abakyoli, Arulu, Jonani, Simanya, Japadola n'abalala Abateesa, Balugbara, Karamojja amawanga mangi gali 56 temuli tribe gye bayita Banyarwanda mu ggwanga erya Uganda. Kakati awo nenjagala nzijewo omukulu amanyiddwa nga Dr. Lawrence Muganga ebigambo byabadde agezaako okugenda mu maaso n'okubanga asiiga eyo tribe teriiwo. Kyokka ate mu Rwanda waliyo tribes 3. Waliyo Abahutu, waliyo Abatuusi, waliyo n'Abatwa. Simanyi abantu bano bo bagwawa era simanyi lwaki tebaagala kubeerayo bateekwa okuba nga balina we bagwa kwezo tribes zenkugambye. Waliyo Abatuusi, waliyo Abahutu, waliyo Abatwa. Era bano abakulu bateekwa okuba nga balina tribe kwe bagenda mu maaso n'okuba nga bagwa newankubadde nga bagezezzaako nnyo okulaba nga basiiga ekifaananyi ekyokubeera nti bava mu ggwanga lya Uganda. Kakati njagala kutwala ku ssemateeka kiki kyayogera ku nsonga zino. Omuntu abeera atya
enzalwa y'eggwanga erya Uganda abeera atya munnayuganda n'emirundi gino wammanga. Tuyina okubeera citizenship, tulina kibayita citizenship by registration, obutuuze ng'omuntu yeewandiisizza. Tulina citizenship by naturalization ne dual citizenship, citizenship by birth n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ngenda kubeera nga mbikuwa okusinziira ku ssemateeka y'eggwanga erya Uganda n'okusinziira ku kibayita internal affairs ministry ng'eyogera ku nsonga zino bulungi nnyo, ogenda kwongera obitegeera na constitution mu kawaayiro 10B oba article 10 section B nawo waliwo ensonga bwe baginnyonnyola obulungi ennyo. Kakati bino simanyi Frank Gashumba yasinziira ku ki okubeera ng'ayogera ebigambo ebituusa okuba nga bimutuusa. Olwaleero by the way ensonga lwaki nkoze akatambi kano nti Frank Gashumba yalabuddwa essaawa yonna n'abamu ku Banyarwanda abalimu ensa abali mu ggwanga erya Uganda baatandise dde okumuviirayo bamugamba Frank Gashumba gy'olaga ogenda tuleetera ebizibu. Kati ngenda kusooka nkuzeeyo kemabega nkuwa akatambi aka Frank Gashumba akajjuvu we yayogerera ebigambo biri byenkuwaddeko ng'agamba nti bwe mutakola ku nsonga zaabwe musobire M23 mu ggwanga erya Uganda. Era n'ategeeza nti nammwe Abaganda mwava Kameruni. Akatambi akabasinga obungi guno gwali yali press conference oba tuba tugirita yali meeting yaabwe abavandimwe nga bwe baali beeyita Frank Gashumba ng'abakuŋŋaanya. Ekigendererwa kyabwe kyali tekinnategeerekeka era Frank Gashumba yatuuka n'okubasaba contacts zaabwe abakuŋŋaanya. Ekigendererwa kyali tekinnamanyika. We yayogerera ebigambo nga bino. Because we do a lot of talking and nothing is implemented. There are things I hear and I laugh. And I've had friends saying they want special representatives in the parliament, right? That won't help you. And the option is very simple. Take this matter seriously. And I would love to get your contacts so that we fight this battle. We are Ugandans like Baganda. Muganda is not told to bring letters from LC1 to LC5. It only applies to us. Why to us? We are like Banyankole. And by the way, if you guys don't know, there is only one ethnic group that has lived in Uganda forever. They are called the Pokotis. All of us migrated to Uganda. Baganda came from Cameroon, if you don't know. Yes, from Cameroon. These are facts. Awo manyimba kutte mukati. Bachiga Abanyarwanda. I want to mention where Banyankole came from. Why? Huh? Why? You know. I would request for your contacts. If you are willing to join us, we are going to the Constitutional Court next week. Because if it goes the way it is, trust me, we are headed to a disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. That's what Nyerere said in Congo. How? Congo, Congolese were saying, Banyamulenge are not Congolese. And Nyerere explained it very well. These borders were cut in Berlin, Germany. If we are saying Banyamulenge should go back to Rwanda, I said, fine, let them go back to Rwanda with their land. Period. No African was represented in that conference, and they demarcated Africa. They were how they wanted. There is a case in Kisoro that is so surprising. When they were demarcating Kisoro and Rwanda, you know, Africans, they were so, one would have 6 wives. So what they did, when they were demarcating Rwanda and Uganda, one house was put in Rwanda and another house was put in Uganda. So this old man at night would cross to Rwanda. There's another case. A pit Latin was left in Rwanda and a home in Uganda. You get it? That's one group. Then there's another group, the economic immigrants. I belong to the economic immigrants. My grandparents came to Uganda purely kuba cheyo. You get it? Then there's another group, the Kagame, the Rwigema group. They migrated to Uganda because of the political crisis that was in Rwanda. That's the group that invaded Rwanda under RPF. So all the refugees that were in Uganda left Uganda and went back to Rwanda.
kati ebyo ebigambo bya Gashumba bitutuusa kukulaga ani ayiteekeddwa okubeera munnayuganda oba okuyitibwa munnayuganda. Gashumba agambye nti ye y'omu ku ba economic migrants mbu simanya bajja purely kukuba kyeyo, akkiriza nti bazadde be bajja wano kukuba kyeyo bombi. Ssemateeka w'eggwanga erya Uganda ayina waayogerera kuba nkugambye munnayuganda ateekwa okuba oba omuntu okuwuliriza Ugandan citizenship can be acquired by birth, descent, registration or neutralization. Bw'oba ogera by registration olina okuba nga obadde kye bayita longosity oba seekyo ng'olina gw'ofumbiriganiddwa naye oba mukazi oba musajja. We wali wenna kugambye nti singa okusinziira ku ssemateeka singa omu ku bazadde bo abeera munnayuganda indigenous oqualifying automatically okubeera munnayuganda ng'era bw'olaba ensi endala. Singa maama wo abeera muganda nga taatawo munyarwanda oba maama wo nga munyankole nga taatawo mu Tanzania automatically obeera munnayuganda. Singa omu ku bazadde abeera nga munnayuganda obeera munnayuganda. Kakati ate ono bazadde be bombi akugambye bajja mu ggwanga lya Uganda kukuba kyeyo, awo ngenda kutuukawo nga sinaba kubanga nkutwala eyo Frank Gashumba n'ensonga ze nga tunaba kubanga tuzivaako. Ngenda kusooka nkuwe ebigambo by'omu ku basajja, ono omusajja mu kyotala gwe njagala okukuwa wano eyagenze maaso n'okubanga alabula era n'ayogera ku kya RPF kubanga jjukira akugambye nti bo be bajja nga bazze kukuba kyeyo. Kakati ate bano group y'Abakagame be babadduka e Rwanda olw'embeera y'ebyobufuzi eyaliyo era bano be bagenda ne balumba Rwanda ne bawamba obukulembeze bwa Habyarimana nga bavudde mu ggwanga erya Uganda gye baafubutuka Bakagame n'abalala be yagenda nabo. Kakati bino abyogedde ye Frank Gashumba. Kati omu ku bantu bengendo ono gwe njagala okuwa mu kyotala kakasa abasinga obunyi mugoberera omukutu gwe ku TikTok yalabudde Frank Gashumba ono maama we munnayuganda wabula taata we Mungereza. Oyo abeera mu kyotala, taata we muzungu Mungereza naye ate maama we munnayuganda era mutoolo. Ono abeera munnayuganda peke yake okusinziira ku constitution kubanga omu ku bazadde be munnayuganda era ono gwe ngenda okuwa munnayuganda nnyo okusinga Frank Gashumba wabula yamulabudde ku bya M23 era n'amutegeeza nti ne ku kya RPF kyoyogerako naliyo ne muzi meeting ezimu ebigambo bye kambikuwe nga sinamwogerera. Mwasibye mutya bannayuganda amanya n'eddoboozi nze Prince Papa Stride nga bulijjo. Bannange ka video kano njagala mukantagikireko katuke ku Mwami Gashumba. Mwami Gashumba njala akawulirize bulungi n'abalala oba abanyarwanda abalala abali mu ggwanga muno abakkiriziganya n'ebirowoozo bya Mwami Gashumba ebigamba nti singa tewaba kikolebwa okugona gundi mugango kumubwa minisita oba okugonizinga abanyarwanda nti bamaanyi nnyo wano wajja kubeerawo M23 olutalo engabo mula M23 ejja kudevelopinga wano. Mwami Gashumba njala nkutegeeza ebigambo bino. Nina emyaka 5 mu 6 egy'obukulu. Mwami Gashumba ebintu byonna mu Uganda no bitandise mbiraba. Naye njala nkutegeeze ebyo bikolimo byaki bya nkoko tebita kamunye. Fe nze ni musajja mu kyotala, taata wange muzungu, maama wange mutoolo w'ettoolo. Mbeera muna Uganda okusaidi ya maama wange constitutionally, naye tetuvangayo netugamba nti bananga bakyotala naffe batuwe eggwanga. Nedda tusatisfied nawe tuli. Bw'ongamba oli muki nteekako mutoolo. Lwaki? Olwa maama wange. Naye mu abanyarwanda okuva eri ne mugamba nti mujja kutandikawo olutalo lwa M23 wano lwakuba mwagala special recognition, mukwana ekyo kikyamu olimba. Sokera ddala muli ba minority, muli batono nnyo.
comparing population ya Uganda. Ekyokubiri, Uganda ebakoledde nnyo, ebawadde ebifo ebyebbeeyi, ebawadde ssente, muli bagagga abasinga olwaleero luno, tewali mwavu. Naawe Gasumba wannyininyini ogagga wadde eddoboozi olifunye wano mu Uganda, Rwanda boddayo oyinza obutaddamu kulifuna, n'okukumanya bayinza obutaddamu kumanya nti existinga. So bw'oba ofunye omukisa mu nsi, gukozese bulungi. Lema kukulooza nti ojja kukozesa amaanyi n'okutiisatiisa bannayuganda, kutiisatiisa battayebwa. Tayebwa is a Ugandan. Ate ye speaker, deputy speaker wa Uganda parliament, ayina okusalawo kyetulowooza nti bannayuganda kijja basanyusa kubanga kyekituufu. Omusajja akugambye immigration n'akugamba nti taata ne maama wo okubeera Banyarwanda nga bazaalibwa mu Uganda tekikufuula Munnayuganda, osigala ng'oli Munyarwanda. Yabange ekirala kyembuuza, Abanyarwanda bakola buli birungi byonna tubisiimidde ddala ddala bye baakola kununula Uganda ne batulwanirako n'ebirala, naye mu 9 mu G9 mwena Abanyarwanda Uganda yabayamba ne basitula ne bagenda e Rwanda bonna. Ange kamwa koogera meeting za RPF nazituulangamu wano e Kampala ku Nile Grill awo. Kati RPF gyayogerako yeeyo Gashumba gyagambye RPF kali kabinja k'abayeekera kati bakagame abaali balwanye ne General Kaguta Museveni wano mu nsiko e Luweero, era nga bwe nakugambye oyo Paulo Kagame yakulira wano mu ggwanga erya Uganda mu refugee camp, era be bamu ku beegatta ku Museveni nga bali mu nsiko, n'abamu ku balwijema n'abalala besijja gendamu ebyo. Kati ne bakola akabinja ka RPF naye nga bamaze okuwamba wano e Uganda, ne bagamba nti leka tugende tuwambe ne Rwanda abatali bannansi ba Uganda tudde ewaffe. Abamu ne balemera wano, era n'abamu kubagambye okuba nti be baleeta ekirowoozo ekyo nti bannange tuwambye Uganda fine naye tetuli bannansi ba Uganda, mujje tugende tuwambe ewaffe, tununule ewaffe gye tuba tudda. Ng'olwo Habyarimana y'akyali pulezidenti. Ne batandika RPF bwe bato ne bagenda, eyo sitoola empanvu naye nga si emboozi etuleese. Njagadde okikunnyonnyola olw'ensonga nti ono akyogeddeko nti ne mu meeting za RPF ono agamba yazibeerangamu e Kampala, baasinziranga wano ne bagenda okununula ensi eyaabwe nabo basobole okudda ewaabwe. Kati abamu ku bazadde baabano be baagaana okudda ewaabwe ne basigala, kakati ate be baagala okkireiminga okusinzira ku Frank Gashumba. Sooka omaleyo akatambi then nzije nkwongereyo. Uganda House walwako tebaketanga na Lugulu twatulanga lwaggulo, sente zange nze kennyini nange nazicontributinga nga tulwanisa Abanyarwanda badde ewaabwe bafune emirembe. Bw'oba tewasobola kuva mu Uganda nga te oluguudo lwali open nga baga buli Munyarwanda yenna adde Rwanda kati eri mu mikono gyammwe, emirembe gizzeeyo, Rwanda tekyali kusosola, n'ogamba nti kansigale mu Uganda. Mwami Gasumba ne banno eyali nsobi bwe mwandyagadde recognition ng'Abanyarwanda mwali muddayo Rwanda, singa kati bw'ogamba nti ndi Munyarwanda njala recognition ng'okyogerera ku ttaka ly'ensi yammwe. Naye the moment you decided kusigala yano Uganda, mbadde nkusaba obeere nga ffe abakyotala. Genda oba wasubuka mu Buganda, londa ekika kya Buganda, oba obeere wante oitume erinnya ly'ente, ogende mu Buganda kabaka akurecognizingi, obeere Muganda ng'olina n'ekika kya Buganda, ebyobuvandumu esimayi Bunyarwanda obyerabire. Nga ffe bwe twakola, ffe tuli saawa zino taata wange Mungereza, naye nkugamba bw'ombuuza ndi Mutoolo. Lwaki? Maama wange Mutoolo. Tetulina nkaayana na ggwanga. N'abali Embaale bwe batyo, n'abali Jinja bwe batyo, abakyota bonna bwe bali babelonginga bwe bazaalibwa okuba maama baabwe. Naye mmwe bw'obanga omanyi nti kyosobola kuweebwa omukisa twagubawa, gavumenti ya Uganda yabawa emmundu
abantu bonna ne babalwanira nako Major Boni owe waffe mu kyalo e Fort Portal ranki yagijja Rwanda eya Major ng'agenze kubalwanirako era Abannayuganda bangi bagenda okulwana ne bamala ne bakomawo nabo ne babasasula kye mwatukolera wano. Kakati ebyokutiisatiisa na M23 tujja kujanganga M23 tujja kujanganga bwe mukitandika wano tujja kukwata emundu tubalwanyise. Nze njogera nga alwanirira ku side y'Etooro bandi Munnayuganda by my mother by constitution nkusingako nina bajjajjange wano nobo ngamba bajjajjange 10 nsobola okubaweza nga ddala bannansi ba Uganda naye bw'obanga obadde sitori maama si Munnayuganda taata si Munnayuganda leka gavumenti ekusalirewo. President kye yasazeewo n'agamba nti abantu ababuusabuusibwa nga si Bannayuganda oba minisita musooke mbakoleko vetting mulabe ddala kituufu yabadde mutuufu ddala. Kati awo wengendo omukomya kubanga ate naye atandise okuva ku mulamwa ekyo si Museveni ye yakisazeewo kuba ate Museveni ye yabalonze wabula Museveni yasimbiddwa ekkuuli Bannayuganda bamusimbidde ekkuuli nti tusobola kulonda abantu balina dual citizenship ate era naye tagezi takinnyonnyodde oba alayikadde takimanyi nti tebaabaganye lwa kubeera Banyarwanda wabula baabaganye olw'okubeera nti balina dual citizenship. Kakati Frank Gashumba ne munne era bino ebintu byavudde bino ebintu bayita tebyatandise eggulo oba tebyatandise lwe balonze Dr. Lawrence Muganga. Bino ebintu byatandika dda. Gashumba nkugambye baamukwata nga faking empapula za internal affairs, then Dr. Lawrence Muganga baamukwata ng'ali ku oversity talina mpapula zimukkiriza kubeera mu Uganda nga kikulagira ddala nti si munnansi era tateekeddwa kubeerawo okuggyako ng'afunye empapula ne zimulema okufuna ebigambo ne bigenda maaso n'okuba nga bimutabukako. Kakati kino kye kikuzzaayo ku bigambo Nambooze bye yagenda maaso n'okuba ng'agamba Gashumba. Gwe wasanga wano Abanyarwanda nga batudde bulungi n'Abaganda beewasizza beefumbiriganiddwa mu families tetukyasobola baawula n'ogamba n'ocreatingawo new tribe tuno tuli bavandimu ogenda basanga gwe nga abantu beewasizza ffe tetukyasobola nakweraba mu njawulo. Abanyarwanda baami baffe tubazaddemu abaana abalala bakyala baffe tubazaddemu abaana tetukyalina njawulo. Nze bwe njogera bino nswala n'okuswala abaana b'abanyinaza abamu bamama baabwe Banyarwanda, abaana b'Abaganda bange abamu batata baabwe Banyarwanda. Naye mwe muli wano mwadvansinga abantu abatono abazze tebasukka na mitwalo 10 mu Uganda. Kakati kyawukanirawa n'omukulu oli kyamugambye omukyotala nti okusinzira ku mateeka ate kino kiri mu nsi zonna bw'ogenda n'osenga mu ggwanga eryo oyina kukkiriza nti kati oli munnansi wa ggwanga eryo. Tosobola kweyita Munyarwanda ng'oli mu Uganda kubanga Rwanda ggwanga eryetongodde. Osobola okweyita Omunyankole kubanga Omunyankole abeera mu ggwanga lya Uganda, tribe emanyiddwa. Kakati tosobola kujja ne weeyita Omunnakenya aye n'okireiminga ebya Uganda. Tosobola kweyita mu Tanzania n'okireiminga ebya Uganda, oyina okuba ng'oli Munnayuganda. Gashumba ne banne tebabagaanangako kwewandiisa, tebabagaanangako kuyingira bika oba kukola kubanga ekyo nakyo kikkirizibwa. Era ne Ssaabasajja Kabaka emirundi egy'emabega kyayogerwangako emirundi egiwera nti bw'obozze ogenda ne Buganda ne bukwemburesinga ne bukwelkaminga ne bakuwa n'ekika ofuuka omuntu osobola okufuuka munnansi mu ngeri nnyingi. Bannansi b'eggwanga lya Congo Kongo bangi abali wano tebateekawo mbeera, Abannakenya bangi bali wano tebateekawo mbeera, Abatanzania bangi wano tebateekawo nga tosobola na kumwawula nti mu Tanzania. Kakati njagala kulaga engeri omuntu gy'afuuka. Mu batugambye Ugandan citizenship can be acquired by birth, descent, registration or neutralization. Kati emitendera gino gye gino wammanga okusinziira ku Ministry of Internal Affairs babinnyonnyodde bulungi nnyo. Ugandan citizenship batugamba due to longo city wano kati ntandise ne citizenship by registration. Omuntu osobola okufuuka omutuuze w'eggwanga erya Uganda ng'oyise mu kweregistalinga ng'olwo oli ku longo city nga Dr. Lawrence Muganga bwe yakola era nga Gashumba yennyini ateekwa okuba. Gashumba ndooza baamuzaalira wano. Dr. Lawrence Muganga bw'aba yakwatibwako 2021 nga talina mpapula zimukkiriza kubeera wano, kati bw'aba nga azirina kitegeeza yakola kye bayita registration, yeewandiisa n'afuna empapula. Due to longo stay, this is issued to a person that has continuously lived in the country for 10 years
and has contributed to the socio-economic development of Uganda. Applications are submitted online. Uliriza, wano waliwo ne link era oba ojagala nga naawe olinga bano sobola ogikuwa. Okusinziira ku internal affairs ne ku mateeka g'eggwanga erya Uganda, singa omuntu ojja ne woba ovudde Cameroon nga Gashumba bw'agambye nti Abaganda twava Cameroon, ne woba ovudde wa n'ojja wano kasita oweza emyaka 10, ate kino tekiri mu Uganda mwokka, ne woba ogenze mu America ne wa kino bwe kiti bwe kiri, nebo kasita omala emyaka 10 ng'ate obadde ocontributinga ku social economic development ya Uganda, okwatagana bulungi ne bannansi, tolina criminal record, tolina misango, tokola ki, osobola okwapulayinga ne bakuwa obutuuze. Era okwapulayinga osasula sente ziri non-refundable dollars 200,000. Then n'osasula sente upon approval dollars 15,000. Kitegeeza akasente kabeera kawerera ddala koyinza okusasula okusobola okubanga ofuna obutuuze bw'eggwanga erya Uganda. Kakati bano simanyi oba zino baazisasula oba tebaazisasula, simanyi baleekaana biki. Frank Gashumba ne banne bayinza okubanga bali mu kwereetera bizibu. Oluvannyuma osobola okufuna obutuuze buno either ngo omaze emyaka mingi n'ogenda ne weeregistalinga, oba seekyo engeri endala gy'osobola okufunamu obutuuze ngo due to marriage. This is issued to a person that is legally married to a Ugandan. Osobola okubanga obadde munnansi w'eggwanga lya Kenya oba nga obadde munnansi w'eggwanga lya Rwanda n'ojja wano e Uganda nga Lawrence Muganga bwe yajja nanti ye yatugambye Sima yajja mu 1900 Sima biki. Kati omuntu yenna avudde mu ggwanga lya Rwanda oba eri Tanzania oba eri Congo oba eri Sudan n'ojja wano n'owasa munnansi w'eggwanga lya Uganda oba n'akuwasa, ogenda n'oweregistalinga ne mugenda ne muregister, ate obufumbo bulina okuba nga buli ligo nga ne certificate mugirina, ne musasula dollars 13,000. Era ekyo kikkirizibwa ng'owasizza munnayuganda indiginansi. Kati we wali wenna kugambidde nti omuntu nga maama wo Muganda, ongono omusajja bw'omulabye nti taata we Mungereza naye ate maama we Mutoolo, oyo automatically abeera Mutoolo. Ekyo oba oyagala oba toyagala, etteeka bwe likirambika. Kakati obutuuze by registration obwo butegedde bulungi nnyo, either ng'oli kulongo site emyaka 10+ oba ng'owasizza oba ng'ofumbiriganiddwa ne munnayuganda. Kakati mu ngeri y'emu tulina kye tuyita citizenship by registration. Eyo njimaze citizenship by neutralization. Okusinziira ku Internal Affairs Ministry, all citizenship applications are submitted. Uliriza ezimu ku requirements njagala kukulaga obutuuze bw'eggwanga erya Uganda Gashumba bwakireyiminga bwateekeddwa okuba, oba katusooke ne citizenship by birth. Simply being born in Uganda does not automatically grant citizenship. Okategedde kati Frank Gashumba, Dr. Lawrence Muganga ne bannaabwe abalala beeyita abavandimwe wano we kabalippidde, era we bagenda maaso n'okwetaaga okutegeera nti newankubadde wasalibwa mu ggwanga lya Uganda tokwalifyinga kubeera munnayuganda automatically. Kano mukasale mu Gashumba mukamuwe. Uliriza, simply being born in Uganda, kubanga twawulidde ndoza kansooke nkuwe n'ebigambo bya Dr. Lawrence Muganga ng'agezaako okusiiga ekifaananyi kino. Njagala ntwala omukisa guno okubangiriza wane waka, era nkozesa omukisa gwe gumu okulimbulula ebyo byonna ebyogerwa ebibadde biyitiŋŋana ku mikutu gyonna egy'enjawulo nti Lawrence Muganga w'e Rwanda. Lawrence Muganga waawa w'e Rwanda. Lawrence Muganga wano we muli olwaleero ewaka ewaffe, si we mbeera buli lunaku, nange nina amaka gange wa Eseeta, naye ennyumba eno gye mulaba si yesoosewo n'okusookawo, ge maka agandera wano we mbadde okumala emyaka 50 we mpite waffe. Ndowooza we mwetegereze nnyo, wano si Rwanda, wano tuli mu ggwafu Eseeta Goma sub-county Mukono district. Kati ekyo njagala kikole ki kitegerekeke.
nzalibwa wano nkulidde wano banderedde wano ngenza okusoma wonna gye nsomedde nga nva wano mu maka gano nenkomawo nenzira nenebaka wano ewaka nti ekiseera kijja kutuuka ffenna teri abeera mu nsi muno mirembe gyonna naye nga nsaba Mukama mpa obulamu emyaka egy'okubeerawo emingi naye ne bwe ndiba nvudde mu kakati awo w'omubuuliza ate lwaki mu 2021 yakwatibwa obutabeera na mpapula zimukkiriza kubeera mu Uganda ate nga yazaalibwawo simanya si ennyumba esooseewo simanya we bagenda okumuziika lwaki 2021 yakwatibwa obutabeera na mpapula zimukkiriza kubeera mu Uganda kino kitegeeza waliwo ekitali kituufu kakati wano wenjagalidde okujja ku paati eno ogitegeere bulungi nnyo simply being born in Uganda does not automatically grant citizenship nti ekyokubeera nga wazaalibwa mu Uganda tekikufuula mutuuze automatically ekikufuula omutuuze automatically kifuula munnauganda automatically kyekiri ekyoli omukyotala nti maama we mutoolo taata we mungereza oyo ne waba teyeetaaga oyo ye teyeetaaga mpapula teyeetaaga kwennyonnyolako abeera mutoolo bagamba okubeera nti ozaalibwa mu Uganda at least one parent or grandparent must belong to one of Uganda's indigenous communities listed in the constitution nti waakiri omu ku bazadde bo oba ku bajjajjaabo ateekeddwa okuba ng'ava mu communities ezimu ez'Abannayuganda indigenous kakati gwe ngamba taatawo ne maamawo baasenguka okuva e Rwanda mu 1980 ne bajja mu ggwanga lya Uganda automatically oba omaze okunnyonnyola ensi titoli munnayuganda. Born abroad, any person born inside or outside Uganda who has at least one parent or a grandparent who is a Ugandan citizen uliriza nti kati ne bwoba wazaalibwa bweru wa ggwanga kati ng'oli omukyotala gwenkulaze nti ne baba baamuzaalira London naye nga bazadde be omu mutoolo mu buli ngeri yonna oyo abeera mutoolo bw'obeera nga maama wo Muganda taata wo Munnakenya naye nga ate babeera South Africa ne bakuzaalira South Africa obeera Muganda. Bw'obeera ng'oli mukyoli bw'obeera nga maama wo katugambe maama wo Munyankole taata wo mu Tanzania naye nga mubeera Dubai ne bakuzaalira Dubai obeera Munyankole ekyo etteeka bw'erityo bwe likyogerako kati bano beekyabwe kyanjawulo olw'ensonga bazadde baabwe bonna ne bajjajja baabwe bonna tekuli munnayuganda n'atya n'omu era balina n'omwaka gwe boogerako buli omu gwe yajja onagambye 1920s bazadde be bajja wano kitegeeza si munnayuganda oli akugambye bazadde be baasenguka ne bajja wano mu 1940s kitegeeza si munnayuganda kubanga wali bakugambye simply being born in Uganda does not automatically grant citizenship awo tujja kutuukawo kakati ne tuvaawo citizenship by registration inagimaze citizenship by naturalization ne batugamba foreigners can apply by naturalization if they have legally resided in the country for a continuous period of 20 years or more. Uliriza omuntu asobola okubeera munnayuganda oba osobola okufuuka munnayuganda singa omuntu abeera mu ggwanga lya Uganda emyaka nga 20 n'okweyongerayo kati bano we bandibadde bagwa we bandibadde boogerera nti alina okuyita mu bino wammanga proof of residence nti kati nga muganga bw'atulaze obujulizi bwe ne buwa w'abeera awo kyandibadde kyangu era tewandibadde na muntu n'omu amunyegako fine atulaze busibuko bwe atulaze we bamuziika kati proof ya bino alina okuba nga alina land titles ebyapa byawo awantu watulaze alina okuba nga alina academic documents eziraga nti yasomera mu ggwanga wano alina okulaga taxi tickets nti abadde asasula omusolo wano nno nkulaga okufuuka omutuuze nga yeregistalinze alina okufuna recommendation letters okuva ku chairman LC1 nga bwe yamutulaze alina okufuna baluwa okuva ewa RDC oba ewa DISO alina okujja ne kibayita 2 Ugandan citizens abatuuze babiri abamanyiddwa mu ekyo ekitundu nti abadde abeerawo alina okujja ne clearance from Interpol certificate of good conduct eraga nti talinayo yadde omusango gwe yali azizza alina okufuna certificate eyo alina okuba nga waliwo kibayita a sanity medical report and a passing a language proficiency test in English or local language alina okujja n'akola test n'ayita ng'ayita mu lulimi either oluzungu oba olumu ku lulimi ezawano nti kati nga bw'obawulira nti boogera bavuluugira mu Luganda balina okujja ne bakola test
ne bagiyita nga bakola bayita mu nnimi ezo either Oluzungu kubanga Bungereza ye yatufuga oba Oluganda oba Olunyankole oba Olutoolo ezimu ku nnimi indigenous. Kati awo asobola okufuuka citizen by neutralization. Neutrality kitegeeza yengeri endala gy'asobola okufuukamu omutuuze w'eggwanga erya Uganda. Kakati ali kye bayita dual citizenship kyekiriwa. Ugandans of 18 years and above who voluntarily acquire the citizenship of another country are permitted to hold dual citizenship. However, non-Ugandans who are granted Ugandan citizenship may need to renounce their previous citizenship. Nti munna-Uganda asobola okubeera n'obutuuze bw'emirundi ebiri. Naye ate ono yeeregistalinze oba eregistalinze ate era ayinza okuyikaluubirirwamu okugenda maaso n'okuba ng'aweebwa obutuuze obw'eggwanga eddala okubeera ne kye bayita dual citizenship. Kakati bano abakulu eno vidiyo mugibaweereze bategeere butya bwe basobola okugenda maaso n'okuba nga batwala ebintu bino. Frank Gashumba ezimu ku nsonga lwaki abantu bano bo ensonga zaabwe za njawulo, ezimu ku nsonga lwaki ebyabwe bigenda maaso n'okuba nga bibakaluubiriramu. Kati njagala owulire. Okwagala okutuuka mu kifo baddira ate ba indigenous ate babaliisa akakanja yemu ku nsonga ebaviirako obuzibu. Okwagala okuleeta eggwanga lyabwe nti bibeere recognized mu ggwanga eddala ku mpaka, eyo nayo y'ensonga endala ebaviirako obuzibu. Frank Gashumba yazze awulirwa nako nga yali aggressive nnyo n'eri abamu ku bannayuganda baasanzeewo. Yatuuka n'okuyisa eggaali oba okuvuma abamu ku bakulu naddala Emmengo. Kyokka nga jjukira mu kumwadoptinga baamwadoptingira mu Buganda. Bazadde bo babajjajja be baayogerako baabadoptingira mu Buganda. Newankubadde oyinza okuba tokkiriziganya na Katikkiro, ebigambo Frank Gashumba bye yayogera emabega ebitalivaawo, bino bye bimu ku bintu ebireetera abantu bano okubeera nga bakyayibwa. Tebakyawa ggwanga lyabwe nti Banyarwanda, wabula bakyayibwa olw'ebikolwa byabwe abamu abagenda maaso n'okuba nga babikola. Mbandi Masaka weekend ku farm. Mikwano gyange bankubira simu nti Katikkiro ng'abalumbye. Kiki. Katikkiro n'agamba mbu ku bantu abamu abakritisayizinga abamukritisayizinga bamuyoola ng'akabizi ne bakasi. Oyo gwe yali ayogera ku Katikkiro akatambi kawanvu sisobodde kakumalirayo. Frank Gashumba era yalabwako nga yagenda n'Emmengo ku Bulange n'asisinkana Katikkiro ne yeetonda ku bigambo bye yayogera ebyo. Sebo Katikkiro Zani ayogerera ku muzindalo kw'oyogeredde. Nze Frank Gashumba nsibuka Vira Maria bagiyita Kalungu neffe tugiyita Masaka. Era olunaku bwe tuli kyalo tujja kuddayo Masaka. Wano ng'agenze yali agenze kwetonda era mu bijjukira twabikuwa gwoba ng'obadde ogoberera nkakasa bino bimanyi bulungi nnyo. Frank Gashumba ng'agenze kwetondera Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku bigambo bye yali ayogedde ebyali ebikakali ennyo eyavuma Katikkiro n'amuyisa kwegamba n'amusensebula n'amusuula wali. Frank Gashumba ebigambo yalaba nga bitandise omuleetera ebizibu ng'era bwe walabye ebya M23 bitandise okugenda maaso n'okuba nga bimuzaalira akabasa, atandise okugenda maaso n'okuba nga atandika okuddamu ku magezi. Naye ebimu ku bigambo ebyo n'ensonga ezimu mujjukira omugenzi Jakana Nadduli mutabani wa Alhaji Nadduli. Jakana Nadduli baali tebakwataganirako ddala ne Frank Gashumba era ng'obuzibu bwali buva ku nsonga ezo ezigenda mu maaso ne Gashumba z'abadde ng'agenda mu maaso n'okuba ng'ayogera. Kakati Jakana Nadduli yayogera ebimu ku bigambo bye nandibadde njogera nange wano, naye obutamala budde kankuwe ku bigambo bya Jakana Nadduli nga bwe nzija ogenda maaso n'okuba nga nkwongerayo biwulirize bulungi tutambule mu mbeeyo eno gye ngenda maaso n'okuba nga nkuleetera. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna kankuwe ebigambo bya Nadduli then oluvannyuma nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Wuliriza. Olw'obutatambula kiyinza obutakusesetula mu ntegera ya kutunulya Buganda yokka, n'abasigadde babazze babatta ne prominently basinze kutta mu Buganda, ate nga kuliko okulabulwa abaffe n'ebikolwa byennyini ne mu Baganda be mulimu abazze bafa nga bafa mu nkola y'emu ya butego gy'otayinza kusuubira. Kuno okufa kujjirako kulina ebigendererwa nga ebigendererwa ebyo bya 50 years plan batunulidde Q maybe nga yina okutunulwako butya bw'ayinza okutambula nga bwe bategeka. Omugenzi Nyakayirima yali Munnalwanda pure emyaka ginataano kati egyafuuka 10 gireka gye gitufuukidde obuzibu. Ekyo akabasawe kali
kugamba interest y'ekika ky'Abannalwanda n'abo bakkiriza mu nkola ya His Excellency President etambulira mu layini ya Q interest zaabwe zisusse eggwanga naye ng'ate ababyogerako noga nti bannange entegera yali badde wano eyo Q yali badde yeezimba ng'eyeezimbidde ku ppira ey'obuluŋŋamu nti eggwanga Uganda tulizimbye nga mukwano gwe kuliwo development yeeriwo ogattagana mu mawanga kwe kuliwo obutaawula mu madiini kwe kuvujja naye ate bwe bibadde ekyennyume ku byo Q tesobola kuba okuggyako nga mutaddewo foosi yammwe gye mulaga nti buli anaayogera ku nsobi eno n'okwagala okulabula abantu oyo aveewo nadduli yali abakoze eki okufulumira ku lisiti ebbanga lyonna abadde abasaavinga mutabani we yabakola ki muhoozi yaayina eyinaalye n'empafu adde yatuule ku mititema abyejjagalire eyo nga ye yatta mutabani wa Nadduli simanyi kaakati ebintu ebyo byembaga nti okulabula okwange kugamba kutya bwe mutaakomye mayisa ga kutta bantu n'okukomya amayisa ag'okutunuulira embeera nti mwe abaliwo mu lweseza endala namba 3 n'obutawa kitiibwa madiini ate ng'eggwanga noli ku musingi gwa ddiini ebigenda okubaawo bye bye mbategeezezza ku baganda bammwe kubanga buli omu akimanyi lunye abasobola okukyogera n'abatasobola kukyogera Museveni Munnalwanda kaakati Abannalwanda abali muno nga tebafuddeyo okusitukira mu kugamba mukama waabwe nti embeera weetuuse tugenda kufiirwa bino bajja ttandika okubookera mu nju naye ng'ekoozi evudde ku bulagajjavu n'okutassaayo mwaganya kutunuulira mbeera bwe tutambula abantu bagwanidde embeera ki mu ggwanga Uganda bajja kubookera mu nju ente zammwe baakuzookya musenguke kubanga ekittentu kye kitte n'omuyima njagala okubategeeza temuli bazibu nnyo baakugjawo naye ate bwe mutaakola ebintu bino mu buluŋŋamu bwabyo ne muzimba omukwano likiyabuuza nti bayinza okutambula babiri mu Bayibuli okuggyako nga baagalanye ne mubanga mutambudde n'ebyo byokka byokka ekigenda okuddako mukirindire nga tonnaba na kuvaawo kubanga okufa kw'abantu simanyi nabeera ki Obuganda bususse okuba obugumiikiriza bwalikomye newankubadde empisa yaffe yatotta kibe nga tolina kikenenya ndusu akaseera ke katuufu okuvayo okulaga guriifu yaffe mu Baganda bonna mu sifeya zonna okuyita mu madiini okuyita mu nnono mu buwangwa okuyita mu bika byaffe n'abantu abatwetoolodde mu kusoma kwaffe lwaki Buganda ate obulumi bwe businze okubeera mpulira kaakati bw'oyogera ku kiri nti abala tebattibwa gye bali battibwa naye ng'ekibatta ye Q oba ekigendwa President kyatanabategeeza bannayuganda kyeyakweka n'abo byajja nabo ku 1996 n'atabategeeza nti Museveni bw'avaawo kye tuyita Q ye dynasty ya Tutsi gye baagala okutondawo baagala layini y'obusika abasigadde Bahutu Abatwa abasigalidde naffe Abaganda bayita Abayiru n'abasigalidde mu mawanga abalala tubeere subjects ze bali baagala bufuzi bakola layini yaabwe bo babwagadde buteeka mu kituwa administration ya myaka 10 no yes 10 nga bakitaddewo ne mu administration y'ebyobufuzi ebitasibuse mu nnono kubanga Omunnalwanda ennono ye wano teriiwo mpulira mu bika bye tubala eby'abantu ba aborigines takola ki balimu ako episode twakasomesa emabega amazima naye ate batayimirize mayisa gano ne basigala nga batambulidde mu layini y'emu ebyo byenjogeddeko nga mukama mmwe akyaliwo byakubeerawo kkiriza obaganda obugrifu gye mutaddewo n'obunyiivu mu bantu obulumi n'obuyinike tebugenda kuggwawo kati amakulu ntusale amagezi nga bukyali byo excellence pate ya NRM byalwanira okuba nti weebiri bigezeko okudde ku 10 points program abantu bateekemu essuubi n'essanyu naye ebisatu tebikyaliwo tewakyaliwo bwesigwa muggwe yadde gavumenti gy'okulembera okuva eri abantu tewakyaliwo ssuubi muggwe nti omuntu alina essuubi oba hope gyakugumira ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.